ewaffe Ganda wansi eno wansi Nassere Ganda Nassere eno wansi gye batandikira okitegeera ne balyoka ne bagottagotta ennyumba z'abantu mukwano nga wala video oli wokoma otegeera n'obuuza ate zino zi companies ze ziremeddemu waliwo essomero ly'endaba companies zo zaaki waliwo essomero ly'endaba linalowoozezzaako nnyo waliwo essomero liri ng'ogenda kutuuka mu roundabout y'Entinda liri awo international school tebajja dikwatako yafiiriddewo nanyini paaka ye baamulaze ng'azirise kuba ne paaka erina okuvaawo yonna yagizimba baamulaze ng'azirise kati ne Starbucks naye abaana yali mazzi Starbucks ayinza okuba ayina empapula kyenkugambye nti abanene egundi ez'amagi company olaba eri wansi mu lubijji waffe eno mu Nassere mulimu zi company waliwo zikumbucha ogimanya ey'omwenge ngiwulira yagana tuwaata kalango oyagala tuwa kalango wadde mukwatako wadde kubembula buloke emu naye nga guli etudde muki wali agumaga kasooli okitegeera tuna company funa okubeera mu wetlands olina empapula z'olina okufuna nga zavudde eri ku nnema yes kati abo bayinza okuba bazirina era kyenkakasa nti ow'amafuta aba azirina kubanga ye asobola n'okulaga nti ye alina okubeera ebbali w'abantu n'atabeera mu makati w'abantu naye gwe okuteekawo buteesa ennyumba nga tolina mpapula weewali ennyumba z'abantu mu bulumi n'ozimbako emba n'osonda obusente n'ogende Buwalabu Tonaz Media gwe mukutu kwosaanidde okubanga weekuumira gwe wennaali eyo kwano gyaffe tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebali ddala okwekuumira ku Tonaz Media nga bwe twabagamba tukuba ne tugumiza mwebale nnyo okubanga musubscribinga mwena abasubscribinga dda mbaagala nnyo tubaagalira ddala ffenna ttiimu yonna nga bwebeera abatanaba kusubscribinga muluddewo muswa bingi bannaaye weekuumidde eri ate eno ebintu bingi bikuyitako wabula gwe yasubscribinga dda gw'oleetera banno okubeera nga tebafuna gwe ekyo kyofuna sharing saasaanya omwana kyagamba osobole kubanga nabo bafuna ekyo kyoyagala amanya nga bulijjo Tonaz nga ndi ne munnange MC Zamzam Wolof She Wolof nefuula nti buzaako abalabe baffe ate obeeyanjulire awo tutandike abalabi baffe abali bannanga balungi erinnya nakyusaamu nanti kiragamba mannya gabaga kabaka erinnya bamuta MC Zamzam wane Nansana senior driver mukutambuza obutogo wali Nansana owulira tokatambuza nyumba ku nyumba owulira luggi kuki ku luggi tokatambuza mpaka kubulira bubiri tokatambuza mpaka ku mujasa akola ki asembayo wansi so bagamba tono ku Tonaz Media tukuba ate nga tukola ki tugumiza ntwagamba ayina ennaku ayina stress ayina ebizibu gwolera ogenda bugenzi ku media yaffe osubscribinge osaasaanye olaikinge commentinga buli kimu nga wokiwulira ku mmeme yo kikole ku Tonaz Media tujja kukuweereza mpaka kuwulira buki buwulira bubi ndowooza muwulidde ate kati olina ky'obuuza olina ky'otategedde ate teweerabira nga bwagambye nti amannya gaba ga kabaka banaye temwerabira omwoleso ogujja kubeerawo nabweru ku kisaawe kugombolola baguyita nabweru ku Ntiko Expo nabweru ku Ntiko Expo gujja kubeerayo nga 14 bannayi gunaatera nga 14 ate gujja kuba baguggalawo nga ennaku z'omwezi 20 ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga awo omwoleso gwemu naye bannayi mugendeyo muwagire omwoleso ogwo muwagire abalesi abaze kwolesa ate musobole kubanga omanyi okuyiga tekuggwayo dukoye kati ozambe naye kiki ekigenda mu maaso Shifula wena musanga ngakirira nakutefene wasike emiwula Shifula embuzi zekaabya kyekiriwo nze nagambe tugenda kikola ki nalaba Simon nagwagamba jangu otuulewa neŋŋamba biki leero nedda ffe twakatudde mudda mama Tonaz mukatuulemu twakatudde mukakulemye
Kando katule nga mutotya danger. Kugambye tulina kyekiriwo mu Uganda ekibawo kitukola ki kyetugenda nakyo tojja kudda okwekanya ebyo ngani abiyingira ebyo ngani abizanya fitawo tudde mudda nengo zambali bulungi ali bulungi nawe kati yafunyemu wana mu Uganda nagamba Katonda wagamba onooba teri agamba takole ki tobere anga gwani agatobere shifula training ano singo luyimba chembuza oluyimba lwa madoko ozambo oluyimba lwa badoko mu na sibita zinaba tazina the week says naye ozambe yakubye oluyimba yalinga munanga ali mu bibye naye n'omwana yawutudde mu shifa nagira kana agaso nga wagambusa nagira ozambe shifula wena musanga ngakirira akutefene wasikemi oba kitegeera sigala okuba longoze nga mmalayo oba otaka kiri mu Uganda ayemwe nasasa negumya neŋŋamba sijja ddo tuulamu nageza okukola olimba lunsensera mu mutima nageza okukola oluli magumba mpaka ku kalulu kali akagwina katikatu omuntu akabaira amakoko ako nendituulamu neŋŋamba kabulenga na MC zaamu kyekiriwo nentuulamu ozambe bwembuzi zeekaabya me ajiyekanga mune ajiyekanga ajiyekanga atya ngamba shifula akola ki bamuyisaawo naye nze mbasaasidde kubanga kyesinga obasaasirako neebuuza nti ddala mugenda kutambula mutya mu biseera bino nkugambe kyekiriwo kati okyali ku shifula ate ono muwala waliwo omuwala aliko nzo gamba ali short tempered naye I came using food oba kitegeera I came using food ate natula mu luyimba naloka nagamba tutututu tululutututu tululutututu shiba nkwetaaga wabula nkwetaaga kuba olina nnyashi ate banaani batuulamu nalwo gwena Uganda girabeka 10 Uganda enyuma nze I came using food sina buzibu naye challenge ezisaaga I came using food kugamba ewe bategeeza nnyo gonza gwamala oyinza ovaako kasita ogidingana bino ogidingana oba nga si gwalina ekikyamu alaba osoka nogamba bandi ku kifo kituufu oba si kituufu naye nga matu kyekiri mu nsi omwana alemedde mu kibuga tajja kuddayo gobeera ggwe ayagala kola kushiba kyenkusaba kyokka omwana oyo jangu omulabe omwana ayagala shiba nze ndaba alinga yatandise n'okuzannya obulango nkugambye yatandise obbukuba atandise n'obbukuba obulango naye alina oluzungu ozambe wonna wooli tukwagaliza birungi ozambe tomunyongera abaana bali eyo mu Karera abaana bali eyo mu geta abazibu just mtaka mutasi mu kamera omunaazi mukole makeup tambula abo omuntu ategeera mashifa watu na bamukozeeko agaso gavude uvingo nago namola mama chi nenga mamole nawuliddeko mutata we yanyize tata tonyiga that is life tasobola kukola muntu kyayagala munnange ebyo bibaawo akyanyize kati abiveeko olindako kasente kajje ojja kuwulira tajja kuddamu ku munnange tukoze tutya gamba shifa teyeyambuddeko nti babadde bwereere nga nabo baana wagashumba yeyambula ozambe yamunyiziza ozambe yabadde mu luyimba yagisa taata nekesokwangu baba ebyayiyaye like mwanange aliko ki naye ngaakyabadde alina okukola ewedde mwana yatunze omwana kati ali ku NBS akuba obulango yadde ku NBS jjo nga ndaba shifula bamukyaziza ku NBS n'agamba bannange nze nabadde nalinga asaaga nempitako buyisaawo nentula mu luyimba lw'ozambe naye munnaye Katonda yakola byonna Katonda yagamba nti jagenda otuulewo nekiyitamu okay tubaagaliza birungi byereere ozambe nowekajjukira kansenseko ate natuma erinnya erisesa ozambe shifula wenamusanga ngakkirira ngakutefene wasika emiwula shifula oba kitegeera nawula biti gekusika mama gwe tolina musaayi olina okugenderako kyenkola
amundeke embuzi zekalya me tuveko muveko masonse naye gwe Uganda enyuma sabula tugenda oyo MC Zamzam abagamba buli lunaku abo naze mbuta mpolinga shigolofu nefuula sinawe sijja nagamba sina esikola ki woman of all seasons tombuli oba bakakubye Jones emaya kayina Anko Chumi tukutumiddeko naye munnayito yomba wagamba Anko Chumi yayamba nayulika nakutama ayuliko y'omwana bigambo byavuma ayulika ayizo kwogera ebigambo nga 10 kati oba kyaga yamukoze eki nze nasimende bwana sana okuyulika wato munnange nasimende Chumi ayulika wato sijja kulimba Anko Chumi ayulika nayitawo kyaga kiki ate Nisha omuwi naye nze namwagadde tarumba Nisha arumba kyaga yennyini gwayagala ate agamba avuma Nisha Nisha alabika ayagala kyaga ate naye alabika naye Chumi buli omu yamwagala sanga bali we yakula Chumi oli ddala Anko Chumi ayagala abasajja balabika obulungi Anko Chumi tala akulya bisiya gode Anko era Anko Chumi ayagala abasajja te banne naye ndowooza bannaye mutuleke nammwe mutuleke Anko Chumi tuleke naye nga bannange waliwo embeera etatambudde bulungi ewiiki eno nga bweggwako abantu babadde mu biwoobe kuva mu Lubigi mpaka ku mafuta si ku Lubigi ku mafuta baviira ddala eno ku Lufule Masanafu ewaffe Ganda wansi eno wansi Nassere Ganda Nassere eno wansi gye batandikira okitegeera ne balyoka ne bagottagotta ennyumba z'abantu mukwano nga wala vidiyo oli wokoma otegeera wokoma okukola ki bagambye nti amayumba gonna gali kumpi ne bypass agonna gali mu wetlands gonna gakuvaamu n'obuuza ate zino zikampuni ze ziremeddemu waliwo essomero lyendaba zikampuni zo zaaki waliwo essomero lyendaba lyenalowoozezzaako nnyo waliwo essomero liri ng'ogenda kutuuka mu roundabout y'Entinda liri awo international school tebajja ddikwatako tebasobola ddikwatako abadde kugamba nti esasula liizi babitata byosasula ebbanga eddene natunudde essomero eryo nalirowoozeza nenditunulira munda nebwero neŋŋamba bannange bwe kibanga bwe kinaatuuka ku eryo amasomero mangi agali mu ntobazi amayumba mangi n'amasomero mangi olwo neriri ewaffe eryo kubanga wano essaawa tuyinza kuba twatunudde ku kino ekiri wano kyetulaba ku Hoima Road naye amayumba mangi abantu bafunye obulumi bw'amaanyi nnyo mukwano tuli mu kwekengera naffe tulinga era abali muki wano mukwano gwange yabadde ambuulira n'aŋŋamba nti waliwo omwami abadde alina bizinesi mu bitundu ebyo ng'ate abadde mulwadde kati ayabadde mu ddwaliro nga bagenda mujanja naye omwana yakubye esimu n'amugamba taata batandise okumenya awo yakomye gwobeera gwe neŋŋamba bannange yafiiriddewo nanyini paaka ye baamulaze ng'azirise kuba ne paaka erina okuvaawo yonna yagizimba paaka empya enkadde paaka eno yo wano ng'ova mu Lubigi wana waffe mu Lubigi bayinza omuleka oyo baamulaze ng'azirise kati ne Starbucks naye abaana yali mazzi Starbucks ayinza okuba ayina empapula kyenkugambye nti abanene egundi ez'amaanyi kampuni olaba eri wansi mu Lubigi waffe eno mu Nassere mulimu zikampuni waliwo zikumbucha ogimanya eyo y'omwenge ngiwulira yagana tuwaata kalango oyagala tuwa kalango wadde mukwatako wadde kubembula buloka emu naye nga guli etudde muki wali agumaga kasooli okitegeera tuna kampuni okitegeera kyebe kati bano abazimba oba bazimba biki bali be bazimba ebitegerekeka kyannenya otegeera okufuna okubeera mu wetlands olina empapula z'olina okufuna nga zivudde eri ku nnema yes kati abo bayinza okuba bazirina era kyenkakasa nti ow'amafuta aba azirina kubanga ye asobola n'okulaga nti ye alina okubeera ebbali w'abantu n'atabeera mu makati w'abantu naye gwe okuteekawo obuteesa ennyumba nga tolina mpapula weewali ennyumba z'abantu mu bulumi n'ozimbako n'osonda obusente n'ogende Bwalabu
ate batugamba nti eno kintu kikyali ki kituuzi simanyi naye nga kibinjo kibiddala kubanga ebintu si birungi wadde ebintu bibi nnyo abantu bamu bazirise abamu bafudde abamu tetumanyi naye okiwa kigenda kukoma naye bwe kibanga kyekyo kiriwo waleme kubeerawo ono munene n'omutono naye nga eggwanga nga bwe wabeerayo ensimbi eriyo ebigwa tebiraze bayambeko ku bantu owedde budget emisolo okitegedde emisolo egenda nayo kubeera nti ejijja kubanga tolina woogigaana bayogeddeko awo soda kati soda ogenda mutundanga mmeka kati nze mutunda gwe bobuuza kati ate mwoba emifaliso smart store tona smart store tufudde banaye mukendeza ku misolo emisolo gifuuse emisolo ku buli kimu wa mitonazi tulagawa tetumanyi nakumanya oyogedde ku kyokkoona abantu tukyali ku kyakkoona abantu bakoonedde amayumba waliwo ate n'ekirala ekijja kitegeeza tugala tambula ng'olugendo lwa ssente mmeka kubola kulaga nti buli kimu kyakoze ki kyeyongeddeko mu maaso tunaabiwulira naye nga ebintu si byangu kubanga olaba ebintu nga n'ogamba bannaayo oba ndagawa naye nga atujja atambula mpola mpola awaaye wangi nze mbuuza buuza ate osese busesi omanyi bwe mbuuza waliwo ekintu lwaki nsese waliwo ebiseera ebimu bwe muba temwagala njogereko agigyali zambe esaa eno zambe yaliko si aji kati nze mbuuza ozambe omusajja biki byosinga okwagala ku musajja biki byetayagala ku musajja bitono nga ki bitono kuba olwadde omusajja asigala musajja yenna ina nga walaba musajja siwe kiri ekisinga okunyiza ku musajja kiri ekintu ebyo bukodo oba oyagala kuwa ssente omusajja omukodo mulabe kambuuza omusajja omukodo abeera atya omusajja omukodo oyo omusajja mufunze katumuyita na mukopi ng'ayinza okuba olina ssente mumitonazi nga zikuli mu nsawo awo naye ng'okuggyako obujje omutwalo gw'olina okumpa nga gwo mpise nku meeting omutwalo gw'olina okumpa nzeeyo gyenva naye gwe mukyagwebaza era mba akuyambe okugwebaza omutwalo munene ekitonde ekisajja kirina ennaku tekirina ennaku kubanga kyabatonderwa kyabatonderwa okuwaffe mwe abasajja mwe mulina okuwaani mwe mulina okuwaffe lwakwa kati nti embeera yakyukamu obulenzi tebukyayagala kati kukola bugamba mu njagala bishuga mami bakawe bakalabirira akasajja wali akakwepikira nze sirina naabo sirinabukayiza okubayo nga tomanyi muntu gwesinga bukulu kuba nkuza nkimanyi nti shuga mami olina kuba nga oli mukulu kuki ku mulenzi si wekiba nali nkimanyi kyakyukamu nedda bwe kireera wekiri kati awo wayinza okuba waliyo akakwepikira naye nga tomanyi sirina gwe njagala tonepikira oba oliyo nga onepikira ng'omanyi kino oli muto kunze totabwana mukwano ola ebiddako tondabisanze namena tutambula mu kkubo laavu tekweka omukoddo ekirala kiki kati ekirala kirina kuba kikuwedeza abasajja sisobola bogerako kibi nnyo gamba bavumira mumanyiyo ewanyiza nyo nepo yange omusajja onzita ninga akankuvume nkuvulire nga okugenda nojjana ebitundu byekyama nobitwala ewa neighbor ebitundu byekyama nobijjana nobitwala wa ewa neighbor oba ewantu wonna nenkusanga onyinza okufa naawe owulira nze manyi nze sikyagala nnyo kukyayalinga bitundu ebyo oba okitegeera kiruma mwa mitonazi kiruma nnyo 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 n'abasajja bali mu kuyomba nno nti bagala bitundu byabwe kulya ssente zaabwe ng'ate ne mutakola byobadde olina nga ki gwe walidde ssente zo mwitamanyeko kwepiica abayagala kwepiicako ze sibimanyi bomanyi kati nze wenkubuza ebintu byange oba toyagala biddamu oba obikuba olidde ssente z'omusajja kati weebulankanya abaye bagenda mu nsonga za kikulu waka bampita ate waka wampita tatankubidde akaseera kabaawo mu mitonazi tojja kugamba waliwo abantu babanjawulo waliwo gwe osaawa eno kubanga weyagalirawo yavaamu oti yabagamba waliwo kubanga weyagalirawo waliwo n'abasajja abagumiikiriza mwaka mulamba onfunye
mwaka mulamba gye bali mwaka mulamba bibi ogamba mukyala ogenda mu meeting nga naawe ziri mu 180 feeling amoti kyava bagamba nti sente nga z'obadde tozeetegereza sente saga zetegereza kuba ziba zirina okunnyamba sente ziba zinnyamba kati nze mutone zinkwagaza kitono kinyongerako nze njagala omusajja jangu mu bulamu bwange ng'omanyi nti ngenda muteeka ettaffaali naye nga sisoga omuteeka ettaffaali ate nga muteekako lyaki nze netaga buyambi ate obadde nze ki sigozze nga onzirukirako mwayiga okusiya mukosi oyagala ki madamu nteeka ettaffaali oyagala ki miliyoni nga wazindabeeza oyagala buyambi buyambi kubanga nze onsanze emirembe gyange ofuse babuduuda tewali buzibu naye nsanze emirembe gyange nayagala okuteeka ekigambo kyo nkibulire ekigambo kyo njakiwulira ng'ettaffaali lino olwo nkisasulira mmeka ekigambo miliyoni 2 kati nze wenzibalamu weziwereddeawo ng'ensonga endala zigenda mu maaso miliyoni 2 wezituuse weewo siza buli lunaku nti kamuwe nezimala tuuka 2 oba onfuna kyova nze nvuga emmere ndowooza mubulako kubawa kyova tuvuga emmere nze nvuga emmere siniya dove nkutambuza obutogo wani nansana kitegeeza sagala ova eri muga mitonazi ojje ogambe ekisha ekikazi kigala bakatana kiri mu nnaku kankiyambe nkiweya emitwalo 5 kijje mu mmere nedda mukwano ng'ozijja oziwaani omusajja azimpe nzive mu butogo obwo bwentambuza okitegeera tikamuyambe muwe emitwalo 5 kyekabona abasajja bagamba mbu abakazi obuyayi bubasuseeko si buyaye zino ensonga zombi bbiri ffena tuli bayaye ate ffena tuli bagezi oba kitegeera wena osobola okujja gy'oli gwe omusajja ali osobola okujja gy'oli okulaba nze ng'ogamba ngenda mubba kati nga gw'osubira sente zo ze nzirina oba kitegeera gw'ova n'ogamba sente zange oyo zirimu oyo kumbe nange sinadde bina nange ne ngamba gwazze okunkwana ogenda kunja mu nnaku kumbe nange nkolamu sente kati bagamba abayaye babiri bakoze ki basinkanye owulira tubeere eno nga tulaba nga mba mulaba temanyi kigenda mu maaso genda okulaba buli omu abala sente ziganye teri nkolanga communication eri down ng'eba egenze awo nga buli kimu kiba kigenda kifa tombuulira omuntu akola atya omuntu akola atya omuntu agenda akole takola atya alina kukola genda okola okufuna sente zojja okumpa okitegeera oba olina gy'ozibba nzigwe omanya zironga zinzompadde abasajja bagamba ensonga ze basinga okubatawanya naddala osaba enviiri zakakadde osiba zaabiri akusangako ku mutwe nga ziriko zaabiri enviiri zakakadde nga nyazikuye nga nakuwa emitwalo 2 sajja benda kuzino nga obalaba asa nakuwa emitwalo 5 nga ekyagala kupiica kati bayiga mpankuwe obukodyokodyo mugende mu bugambe banakyala bakava wana naye ffe tulimu mu ebyo bagambe basajja mwe mbagamba mugende mbu wankuwa emitwalo gyange 2 enkya oba onkutula nkutula kyoyagala kunkutula nze ntambuza mmere yange kitegeeza ngenda ogitambuza nako oba okunkutula owulira baagala ntemera nkutemere ekiki nyama ntemere nkole ki nkutemere mukwano nze emusiza mu siriimu ndasaza obutogo ekkubo wensaa wendiddamu wensaa wenkola ki gwe negomberayo gy'oli mu makubo go naye nga nzitomumanyiira senga bitereka yabyogedde n'agamba mbu abakadde abakyala bali mulagaawo emigongo bagisibye webale nnyo akyala omutemera nembuuza kiki abakyala abakulu bali eyo obuvubuka bubakutudde emigongo kati wulira mbunavuka oyo mukyala mukulu baba myaka emeka oyo omuvubuka bakutula omugongo tujja mukyaza tugenda mukyaza abitubuulire era abitubuulire kuba olwo emyaka gyogamba nti kati myaka 5 ng'omuvubuka wa 2 kati simanyi kyongamba ekyo kati zaye musiza tusobola kunepakako omuno ogenda kunkutula omugongo tasobola kunkutula mugongo nze nkutula nze nkutula gwe obadde epikira ze manya nja kukutula era bano mwa mitonazi ebyo ngobe ngamba nno omuvubuka agenda kukutula ng'okuddiru ki agenda kugusangawo nze mukutuzi nze nkutula ndowooza ababadde nga abavubuka bepakapaka mumuli ngenda kukutula omukazi omugongo ogenda kukola ki ekigenda okunkutula ndowooza ababaddeeyo nga buli lunaku muwoza oyo omuwala gw'okola naye temunneepikira mujja kukutuka mundeke ntambuza siwaani zange z'emmere zinzite naye nzitogenda kudda okungamba buno emusizamu jamu tugende tumiitinge wano ate omupadde emitwalo 2 tugende kukutula omugongo ng'ojja okukutuka okutukira bwe mukwano nze tombuulira ye gwe tondaba ntambuza emmere nembanga baasi mpaka siwaani
esoni mpanga swi nesaganga ndeka comment nze nava ku nsi nkola bikola ki binyumira goba oli olagamba bakazi mbakutula emigongo mukwano jangu kale okutulo gwange wewana bafuna busajja nawe buno oba kugambe naki bafuna bakazi baggwako bakazi baggwako bakazi myaka 5 eba mukadde aba mama ujajjaawo mukazi myaka 5 gumwana ya myaka 2 oba toli kujajjaawo oba ku mama wo naye panka jen naye panka je kunze bamanyira mumanyira tamudanga ne mwepika obukodo kibinyo ku basajja kyekisinga obukulu ko bisinga sijja byogera ko buli muntu alina embeera ze ez'obuntu owulira sijjagana ntona zinkunyigidde oleko wakula wooti nedda just ekibi kyekiri ku basajja kyomanyi era nga oli janatu weyagambako olumuta testing abasajja bakomplaininga mukoyo okubakuula kwe kutya kati gwogaza okunsanga mbadde nkuyise ndikumakuba gwange netambuya mbusi onsi yandi mbuzi kitegeeza muba mubakyajinga ey'embeera obusungu bukwata nagamba ku namba y'essimu nomugamba nansasa ndagamuntu waliko nze soka sabaza ndagamuntu sooka oleke endagamuntu yakumalako meka yamalako emitwalo nga 10 ezo ng'osooka ng'oziteeka mu nsawo ndagamuntu ennamba y'essimu nti obudde bwe wamala ng'ogenda okusaza namba meka ezo gweze nkuwa ennamba yange ezo meka natambulanga batambuza enfunda ze paka wabugembe nkozesa 5,555 ndagamuntu okwokuntolako namalayo emitwalo 10 kati ng'ogovenzi anti MC zampa ku nnamba yo era nkubuuza lwaki olwo tugenda ku ssimu nno tuli ku ssimu kati olwo essimu yammeka kubanga essimu kati bala mitwalo nga 5 tagenze mu kakadde nkugambye nze tova eri nze wakuba ku WhatsApp oyagala data njagala data ennamba oyagala yaki tosaba nnamba yange ya ssimu ndaga muntu yambonyabonya ng'ama nti MC zampa ku ssimu nkuwa nnamba y'essimu nga ate tekyebiri kisemye ku ssimu eyo kuliko data entandikwa omanye muneyo gabadde ennamba ategerekeka naye mpa ennamba y'essimu awo olyoka olinde kali akakadde kafaanyi kandaga muntu abasajja mwesibe 10 tezikyali 2 10 mwesibe 10 olaba odde kunganzaga nti mpa ku nnamba yo nga nkwegombye era gwojja kujja nga mpa ku nnamba yo kitagiza ennamba njigaba nendaga muntu nga yambonyabonya mukwano sooka ompeeza ndaga muntu ndaga muntu alina okukola ssente zonna ne zivaayo naye bannange buli woogenda ndaga muntu yesooka buli woogenda abasajja bagamba mbu abakazi mulinga bakondakita ziweereze naye gwe omanyi ssente wenyuma ssente esobola okukufa totali just omusajja nga akuwa buwi ssente oba naggamba nti bebi kino oba kiri okitegeera mwami tonazi obulamu butambula nga wabubala tosobola kulowooza ku musajja yenna mulala ng'omulowooza ku ddiru ki fe tulina bannabaffe okugenda omukuba essimu nomugamba munange agi munange nno sinnala nakuza tokola mu woteri ozambe kituufu tokola mu woteri n'obusungu nonga maama olaba nga nkuddidde eba evuddeko ekigambo kibayamu amaanyi mukwano naye si mutuufu nabeera mutuufu ku ddiru kyoba kola moteri nkola yange yakulya mpolampola busungu nze bakubira essimu nga nti naye akulya ku mmere oba okola mu woteri yes naye eri emmere yange baya bizinesi kakati gwe omwami ngulira ku ssente yo ngambe bebi nkuteeddeko emitwalo 2 ly'emmere nja kuziggyako magambe wali eri bwe bapegayo emmere awo enkoko nze tewali kintu kisinze okunsumbuwa ebigambo ebimu bimugenda muwoza eno ssente ya kikazi bagiwandiika ssente zaffe teziwera just nno amutuna zige mazima ssente zaffe teziwera zetagamu sapooti omusajja katonda bye yamukola katonda naye omusajja n'amala kankubuulire yabawa n'akola ki myaka giri yabawa n'amala naye ffe abakazi eyaffe eva ssente wera balwaki erina kuba nga tugamba erina kuba nga eriko sapooti yani y'omusajja naye n'omukuba essimu n'omugamba halo mukwano njala kulya kusenya naggamba okola mu ki tokola mu woteri omulabi wa Tonaz Media wonna wooli
Gwaya subscribing adda bintu bisobola kuyitako nga wakona mukadde wali tebisobola kuyitako naye nga wetegereze eyo yembeera eriwo mwami Tonazi n'obuuzaani soba tofuna nko si madamu naga bebe sinnalya naye nga ne waka afumbye ali waka atudde n'akameza wakoze ki wakalese naga nti bebe sinna olumu naffe era bwe tulinnya notijjako naye mukulu munnanza okukumala katudde n'akasala kiro 4 kati mbuuza mukubiranga oŋŋambe mbutonalya mwami Tonazi sinnalya ani akugambye olw'okufumba ndoza owulire yenziramu ati ngaddanga nze ngande welcome back daddy sisobola era nsigala mu ntebe nze seerimba sagala kwerimba olowooza botamukulisa yani asalu ye yennyini awulira na bubi awulira bubi nga tomukulisizaayo nze sagala mwami Tonazi kwerimba kubi mu nsi muno biyu beera ggwe teteka kifaananyi ky'omuntu kyotaliimu togenda fuuka ye kakale nyezizza teekamawo nteeka fake smile salamu alaikum warahmatullahi nga naggamba sinakyasana okugamba tofumbye buno busuubuzi si busuubuzi teekamako ku mukwano naye tolina sente ngamba mukwano owulira kandabe eddako kale nnimba baze abantu nazolaba amazima mu mukwano lumu mabi okitegeera amazima mu relationship mabi mabi nnyo era kiwulire ku nze siyonoonye nze era musizzaamu ku lwange mabi amazima oba onogaa nti bannange era munnange emusizzaamu munnange nkwagala nnyo era sirina mukyala oba onnimbye oba kitegeera gwe mbuulirawo nti omukyala mumulina awo nja kumanya tokoze ki omulina naye ate nga kyennina okukubuuza nga mutufu ng'olina kunnimba kyennina kubuulya mazima oba kitegeera nga nze okuyitawo ku kikyo olina kunnimba amazima ennyo olumu galuma okitegeera bebi olida zino essaawa owulira tufuna ngamba ndikono ku green card ndi mukulyamu ne bannange nja kulumwa nimba ngamba ndi mujjaamu okitegeera mwagala ye amazima galuma ngaveeko ojja kugwa ddalu ko naweligangamba sijja gakkiriza amazima galimba olwera avuwaitawo gaitawo ku bulimba tokiranko olina agamba nti ate wennimba omukyala asobola okikiriza bwembuulira amazima tasobola kukola ki kukkiriza tekasabira nti ndi wamujjawo nga byebigamba nonsense naye kati gwolina okukkiriza sisobola kukkiriza nze nange tombuya nze obujja bunnumanyi tombuya nabwajati ajati kiri kitundu kirala nezza mu kitundu kiki kirala ekigambo bujja katonda banyinga ejya yakikolamu mwami Tonazi nenkola bulabi nga nali nkolabyeko wantu oba nenkolaba nti oli x nali nkwagaddeko ba nali nkolabyeko ba nali nenkola nga olina omuntu mulala nnoomerawo mba nanoomye edda nga tomanya kumanya nti obusungu bunzita togabe obutwa nze si bugaba butwa naye ebbuba kiri muntu era lwagamba nze sirina bwe bamanya nti kikulekule kiri awo owulira tokkiriza nti bakweba buyambi naye bannange abaami nabo bagamba nti mmwe abakazi mufuusa ekizibu mu mbeera emu oba endala buli kimu mukola kiremesa nga kitya nti ogenda kwasa mukazi wakubiri nennemesa byonna byebyo nze tambuya nze kasitayagala nze nina mmoto egimu mwami Tonazi era oligamba emusiza nze aji wagade omukazi omulala haba agenze yenna teza banjagaza ki nze mma mpaddemu value gendako ewalala tewamanya nti haji wemba namanya nti aji nanga tugenda fumba bana akinya nze wange tebiriiyo never era gwe wamanyanga nti nno aki ogifunye eyokubiriza nze mbabuulira simanyi gye tulaga ebyange tebiriiyo nze nnina n'obusungu bungi neno ndaba ne mu palamenti mwe musingayo bungi mugambe abakyala baliyo bateese nti bateekewo bayise etteeka lya mukyala omwomu anti kati olw'ensonga kiri kya pulaani kati oba ovudde mu nsonga z'ekitabo wano zino abaana bali mu kitabo owulira tetutawandiika nife twakisanga kigamba aki mmeka nnya lwaki tetugamba n'abasajja nti balina naffe tunafuna aki nnyinza abasajja obuyinza anti abasiraamu babaleke naye etteeka lifulume tulabe oba banaasigala nga tebayina olaba naatali basiraamu babalina nga balinga 3 4 naye nga si ddiini ye naye nga Mwami Tonazi oli mu katuliki sapulo ogikwasa maanyi naye nga aki olina 2 mabega owulira bakube naye nga madaamu
amanyi ali atya ali omu Tevaze nagambye abantu nti tuwekubisa tufiirwa Kambere nga Kasuku oli omukyala mukambwe mukambwe Kasuku obukambwe obugenda okugendera mama tunazobeerawo ng'oli mayiti osokola ensasagge y'abaana eyika mulumbe ngejjawa mulumbe babagobanga bafuna nabagamba n'okubagamba abantu okakasa babagobanga kale obyogera ano nga mpulira naye wali ate ako kagenda kufa akagenda kufa kale sabo ndeka obuntu butono obuliwo ate kakati babutemeteme abaana batandika okwetema amajambiya kaki akagwazala planned kids nawe abantu abazadde fagala buli wanyika waateeka wanyika ebitundu bye byekyamawaafu n'omwana wanyika ebitundu byekyamawaafu omwana wena wiyata alina omwana egindi ola kugenda kubamba najja kufumba nze nasajja mama tunazira nkigamba leero nze sifumbira baana nze amusizamu najja kufumba wa musajja wange lw'abaana najja nabo bwe nali njefe najja n'abaana abo nze najja lwa musajja wange na bintu nze sina kyotera kyoŋŋamba Tonazi Media ndowooza mutegedde nze akakawaayiro nakabuuka ntudde lw'abaana siirimu mukwano ezo nsonga sizirimu situdde lw'abaana mukwano ntudde lwa bintu twalabye wiiki eno weegwereddeko mumine wiiki eno ng'etambula netulaba Kibanda nga alina omwana nalaba kaana kazannyikirizaako jesi alina kazannyikiriza naye nga kakesikiwa nalavu ya mwana ne aye kamwagala oba ayagala ate mpulira bagamba talabika ali ludda Kibanda waali ali mu kabira abeera mu kabira kaere mu Fangoni Forest ave peace mumanyira mutuvumira akabira naye ave peace webufuge yali ngalabira nti Mudra nemugera yagamba era Mudra ayagala omufaako Mudra ayagala okukola ki Mudra ayagala omulabirira mwetwalayo omuntu takututeyo nti jangu obebere mutu ekikubebeza omusajja waayo naye kana akantu kano kana akazindayo kano koyina nalabanga abantu nga babuyina ku TV oba wantu wonna neŋŋamba kakyako naye wakatungayo nti mpuli essanyu kali kunze kati akazindalo kali kunze kakano ako nagambanga akantu ako nkegomba kakyako ngangamba nange buli kyalutya olunaku nemba nga akandi wano nagenda okulaba akantu kali fa tekagwa n'okanyine tekakola ki nakali kunze tukatotandika kubeera ng'okanonyawo era nalinga nkutama tewanda bewasooka tewatina kisinganga naye nga wakiraba oŋŋambako bantu tubeeramu n'amaalo naye gatukale gagenda kataba njogera nti nga sikalingiza oli nalinga ŋŋamba 10 zikulaba 10 zinaere kasi kyakalingiza emusizamuzamu sayi nakazidalo kali mu kifuba kyange ne buno obuti noteeka ku maaso talinya takisi emu nga nina sente zange yefuula nze neefuula nenga ebintu byena bafe bituukako kukonga tubiina naye kasi saino biri kunze nina akazindalo mu kifuba nina akakowekowe olaba ntemereza ab'emisoga bakulaba oba nfuna sawa yona bakwota buliro abeemisoga babuuza kati kana akali ku bisigo abe Fort Portal bonna bandaba Kasese bandaba Bungereza n'akazindaalo mu kifuba kategera nekalemakati akazindaalo maama tugenda kusala tugenda kujooga sawundi eri mu kifuba kyange bujjo nje babalabi ku TV neŋŋamba waliwo ne guno okubeera kabina oba gubeera gutyo guno okubeera ogwo kiki ekyo naye kisinga okuneewuunyisa kiri kimu akati kakazindaalo nali manyi guno omunene gwe tukwatira mu ngalo Kasuku gyebaleka oli otya akazindaalo ko nga bakawahaaga ani akawahaaga ate ŋŋamba omuntu n'amala gyanagamba nkuwahaaga saagala ate akoneko sobola jimu oba jjako kuona akantu kankagwe nkagala awo wekali eyo Tonazi Media ndowooza tukuba ate nga tukola ki wetugumiza mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga kubanga
mwebale kubeera nga mutulaba mwenna ababeerako nga temufaako mwebale nnyo mwebadde ate mwongere okusubscribinga ekintu business tuba abantu mu maaso wekiri teweerabira legit paint gy'olina okuba erangi gy'okozesa ate omuntu yenna ayagala omufaliso omulungi opposite Ivory ayagala tegeka mukolo oba okitegeera oyina embaga birthday oyina birthday bagiyita baby shower oyina baby shower bagiyita bridal shower oyina bridal shower Green Card Gardens enansana koyina otegekera omukolo gwo ngate omwogezi ali omwani MC Zamzam oba tufuna onaawulira nkakuwulira buki tukuwa muziki mpaka kumujasa akola ki asemba wansi ate buli lwakutaano tusulawa Ivory Hotel wetubeera live band tubeera wali bubi nnyo okitegeera olina akatalekeka nze njagala tuwunzike programu eno kubanga tulaba nti noki abantu bagende balye ssente zaabwe bakole ki balina era okumanyi we nkutunuulira ndaba nga olabika oyina oba nfuna nze sikutegeera bukanzeemu nange nkangika ssebo nkangamu mutu okangamu wansi okangamu olina osirika olina akatalekeka abasajja abakodo mulekeraawo oli wa takisi mba osolooza sisolooza naye wallahi omukazi etagumuwaayo naba toyina akatono koba olina katono tukasiima abantu abagala kubawo naye bagamba bannange muwe ku bantu muwe ku bakyala ku ssente mbane muntu naze omukyala anyuma ng'omuwa lwaki naava ku kyokwegomba ng'ompa sooka okyebuuze nze sisa musitwa kuwankawanka ng'ompa naye bannange obukodde nnyo kibi bane mulekerawo obukodo n'obusiramu bugaba bane muwe kuba ajja tubamwe ku ssente saagala siibula abalabe baffe siibula kawefe batunazi media mwenna gye muli ab'ekabulengwa ab'ekatooke owulira ab'ennansana wamala kayunga oba owulira ab'eneganda ganda no wanene leero no totumiddeeko situmiddaani bannange olemezaamu ebintu ebisinga n'owulira nga otamajja nate kutumiddeko ojja kuwona omutwe ogukuluma mutumiddeko Janate Luwero product oyo gwolaba mutumiddeko nnyo ina gyali atusabire osuuke obulwadde bukola ki obukuluma tumiddeko abantu b'Eganda nasere mwenna abatali bulungi babumala amayumba bambi sorry tetusobola bagamba kibi nnyo kibi ddala naye Omukama Katonda ajja kubagumya tumiddeko abantu b'Ekyebando tumiddeko abantu b'Ekazinga tumiddeko abantu b'Ekabulengwa ti mwenna mugende ku Tonazi Media mugende ku mukutu gaffe guno mu subscribing musaasanye bannange mutuweereza abantu batumanye tubalabe tujja bajja munnaku baluma tujja bajja musose baluma amanya nsigadde ndi MC Zamzam enasana sinna deva kutambuza obutogo sinna taxi emu nga nina ssente zange ate neefuula shiwolo okay nange kantumire kabe Iraq batumire Abu Dhabi Senegal tumireko abali mu nsi z'Abawarabu tumireko abali mu nsi z'Abongereza tumireko abali mu nsi za USA bonna tumireko abali mu England ye Bungereza tumireko abali mu Kenya wano mu Kenya bana Kenya mbatumiddeko mbagala nnyo mwebale nnyo mikwano gyange mwenna abali e Kenya abagala Tonazi Media mwebale nnyo mwebale ddala wadde muwulira Kiswahili naye manyi mubitegeera translation yajja kati bakyusa oli ne bakitegeera kate babeerako nentumirako mikwano gyaffe mwenna bakodomi baffe abali e Congo mwebale nnyo mwebale ddala abali Sudaani nammwe bakodomi baffe mwebale nnyo mwebale ddala Uganda Cranes kyekyo munnaye ate tunaakola tutya naye nga mwebale nnyo Kitara FC nammwe tubaagala nnyo tumulako naba United nange ate kati nange Mpaka Express mwana bebe kulu mwali amanya nga bulijjo Tonazi mubeere bulungi mweraba